Ntuuse n'essuula ey'e14 era ng'eriko omutwe ogamba nti omugenyi atazunza njuki. Omugenyi atazunza njuki. Kati mu biseera bye eby'eddembe oba ng'ebirowoozo bimuyitiriddeko, ekiwummulo kyali nga ku kyeso. Ku luno waaliwo empaka z'ekyeso, anti kati nga tayeesa ne beesa, era mu mpaka zino teyalutumirwa mwana. Ekyeso kyasomboolanga abantu okuva mu buli kyalo. Embuutu zaavangayo nga n'omulangira Ssegamwenge tabuzeeko, era empaka we zaggweera nga Bulyankuyege ne Bulyambwa bagudde maliri. Kati we yalabira eridda eka ng'obudde bukunidde, yasaawula engere agire atuuke ewuwe, wabula aba ali kumpi okutuuka n'alengera akataala mu nju ye. Eyali apapa n'atta ku bigere, yatuuyana ne zikala, emimiro ne gimukala, n'amawuggwe nga gamukuba. Nga yatya nnyo. Yasooba mpola alabe omuzira Namige eyali amuyingiridde mu nju ye, n'afuna n'obuvumu obukoleeza akataala. Ebirowoozo bingi ebyamujjira. Ekyasookera ddala kyali kyakula ya nduulu. Wabula kino yalaba nti kijja kumulabisa nti mutiitiizi era. Ekyokubiri kyali kyakuyita baliraanwa bamuyambeko, wabula nakyo n'atakikola, n'asalawo okufa masajja. Yamagamaga n'afuna ekiti, yenna ng'amaaso gabula na kumuva mu kiwanga. Yayolekera omulyango gw'enju ye, yasindika mpola oluggi nga yeeyambisa ekiti okutuusa bwe lweggulirawo ddala. Yayingira mpola nga bwe yeekengera era ng'agaludde ekiti okukuba buli kintu kyonna ekyamuli mu maaso. Bwe yatuuka mu ddiiro n'amagamaga nga talina ky'alaba, kwe kwolekera ekisenge. Aba tannatuuka ku luggi lw'oku kisenge, eddoboozi ne liva mu kisenge nga ligamba nti, "Maama, abakukyalira obaaniriza ogaludde miggo?" Maama ani yali akyadde? Yategeera mangu eddoboozi nti lyali lyanva nnungi. Kati yakkalira ku kamwasajjute akamuli okumpi, n'akoteka omutwe nga bw'assa ebikoowe, n'oluvannyuma n'asuula eri ekiti. "Konva nnungi bambi, ng'olabye okumalamu omutima, kyokka naawe olimba. Oluggi lwaki tolussaako kufulu?" Yamuddamu nga bw'awejjawejja nti, "Mba kulussaako kufulu, wandiyingidde otya?" Konva nnungi kwe kumubuuza, "Ky'ogamba wabadde omanyi nti nja kujja, kyewavudde oluleka nga tekuli kufulu?" Kati teyamuddamu. Ye nno kwe kumuddamu nti, "Kale nsonyiwa bambi, kyokka mbadde ndi kumpi nakweddirayo, anti nninze nga sikulaba. Ye obwedda oli ludda wa?" Omuwala bannange, ssebo yakyala. Kati yamutegeeza nga bw'abadde mu mpaka z'ekyeso, era yasituka n'azzaawo oluggi nga tewannabaawo alingiza oba abawuliriza. Wano yagambira Nva Nnungi nti, "Olula, kuba mbadde ngenda okulayo enduulu, wandirabye nno okukusikambula k'omuwala. Omusajja gwe wenna bandikulabye nno ng'ogiraya." Bwe yakyusa obuufu nga n'Enva Nnungi ava mu kisenge, kati yamweka amaaso nga bw'amwenya, n'alyoka amugamba nti, "Kyokka kati awo nkutula omutima, naye nsanyuse nnyo okukulaba. Ye bannange, obaddewo ebiro bino byonna?" Ko Nva Nnungi nga siwulirangako nti onnoonya. Ko kati nti nandikunoonyereza wa? Wagaana okumbuulira gy'obeera, ne jjajjaawo naye bw'atyo, nga kwatadde n'okunkuutira obutakunoonya oba okubuuza omuntu yenna gy'obeera. Nva Nnungi yatuula ku kamwasajjute akaali mu nsonda, era n'asaba kati ye ayongezeeyo akataala, si kulwa nga babaawo abalingiza n'amulaba. Nga bamaze okukkalira, omuwala yagamba kati nti, "Bambi nno eby'okubalaata nga tubizzizza ebbali. Weebale nnyo obubaka bwange bwonna, jjajja abadde abuntuusaako, naye obwekyusizo nga nnina butono, anti taata tayagala nzije eno, nakati nebbye bwebbi." Kati yali tawangako muzeeyi obubaka bwa Nva Nnungi bwonna. Yalaba bimusobedde, kwe kubimma amazzi.
Mu kaseera kano Kati yasembeza akatebe awaali munne anti emboozi endagirize gw'anabayomba. Kati yaddamu buto okumwaniriza emboozi n'egwa amakerenda. Omwana n'amutegeeza nga bwe yeekwekanga mu kisenge kya jjajjaawe ng'azze okumulaba era n'amujjukiza olunaku lwe yamuleetera agatiko ga ggudu. Otyo emboozi yalandagira ddala. Kati n'amulombojjera nga jjajjaawe Sizoomu bwe yamukuza, gye yasomera n'ebirala bingi. Nvannungi yamutegeeza nga naye jjajjaawe Wendifiira bwe yamukuza, okufa kwa maama we n'okugenda mu ssomero ly'Abazungu. Akaseera kaatuuka bombi ne basirika nga bagasimbaganye. Nvannungi we yagambira nti naawe leka naawe kuntunulira bw'otyo olinga eyakandabako. Kati yamuddamu nti kankwetegereze balwa kukumpisaako. Ko Nvannungi nti oba n'okolawo ki ng'olaba bantwala? Ko Kati kwe kuddamu nti waakiri okufiirawo. Bonna ne batulika ne baseka. Kati aba akyali mu nnyanja y'ebirowoozo, Nvannungi we yamubuuliza nti kati mbuulira amazima, ebigambo biwagambanga jjajja ebinkwatako obikakasiriza ddala? Mu butuufu Kati yali tamanyi Nvannungi kye yali ayogerako era yali talina bigambo by'amanyi byali abuulidde muzeeyi nga bimukwatako. Naye olw'obutayagala kwonoona mboozi yamuddamu nti yalina ebintu bingi nnyo bye yali ayogedde ne jjajjaawe era nga mu kaseera ako tasobola kumanya ki kye yali amubuuza ddala ekituufu. Omuwala yasiriikirira oluvannyuma n'amugamba nti jjajja yaŋŋambanga nti onjagala nnyo. Ddala kituufu? Kati yassa omukono gwa Nvannungi ku mubiri gwe ng'akamwenyumwenyu kamuli ku matama n'amugamba nti okumanya nkwagala onsula ku mutima nga lufuba. Eddoboozi lyo liweweeza omutima gwange ate bw'oseka ne mpulira nga gwe bataddeko omuliro. Maama. Omuwala yenna ng'abuguumiridde yasekanga bw'agamba nti maama, nali simanyi nti oyinza okuvaamu ebigambo ebiwoomerevu bwe biti. Newankubadde essaawa y'oku mmeeza Omuzungu gye yawa Kati yakuba akadde buli ssaawa, tebaakawuliranga, baagenda okutegeera ng'obudde bugenze. Olwo Nvannungi n'agamba nti nfudde nnyabo, leero naabitebya ntya nze era naddayo ntya. Bino gwo bindeetedde n'emboozi y'ennyuvu. Kati yamuddamu nti leka naawe emboozi obwedda tuginyumya babiri, kati ogamba nti nze kazaalabulwa. Nvannungi we yabuuliza Kati nti naye kati nkoze ntya? Mu kkubo ntyamu abasezi bagamba nti abali kuno batwala n'abalamu. Kati n'amugamba nti lwaki tosula onoogenda enkya, anti eyasuzeeyo ne bwokeera tofaayo, ojja kusula ku kitanda, nze nja kweyalira wano mu ddiiro oba kye kikutiisa. Ko Nvannungi nti gwe nkutyako ki? Ntya taata senga agenda ewa ssenga n'atansangayo, ate n'ajja n'ewa jjajja nayo nga siriiyo, eyanjalula eneeba esiridde. Kati yamugumya nti byali bikyali biseera bya nnaku nkulu, nga Kasattiro akyalina abagenyi be yali tasobola kulekawo mbu anoonya Nvannungi. Wano we yabuuliza Nvannungi oba yali amunoonyezzaako. Munne yamuddamu nti takikolangako, naye munnange buli kintu kibaako amasooka. Baasiriikirira nga buli omu alinda munne abeeko ky'agamba. Nga wayiseewo akaseera mpawe kaaga, Nvannungi yakkiriza okusula, naye n'agaana okusula ku kitanda nga nannyikyo ali ku ttaka. Kyabatwalira akabanga okusalawo eby'ensula nga bwe byali bigenda okuba. Oluvannyuma bakkiriziganya nti bombi baali bagenda kusula ku kitanda kimu, wabula buli omu yali agenda kwebikka bikunta bye. Basemberezza omuliro omuzigo tunaabiwulira. Bwe byatuuka ku ludda buli omu kwe yali agenda okusula, ekyo nakyo kyabatwalira ebiseera, anti bombi nga bali mu kubalaata. Ebyensula nga bimaze okugonjooka, Kati yakwata kattadooba n'ayingira ekisenge, n'Envannungi n'amuvaako emabega. Essula eyo nayo n'engimalako oba byakkirawa.
ninda mweddako nga Mukama akkiriza awangaale nnyo baffe.